Buyinza obumuweebwa ssemateeka kulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka alonze Dr. Flavian Nzeija okubeera Ssaabalamuzi w'eggwanga ng'adda mu bigere bya Alfonso Owiny Dollo eyawummudde ekifo kino ku ntandikwa ya ssabbiiti eno oluvannyuma lw'okukoona emyaka 7 egirambikiddwa mu mateeka eri abakozi ba gavumenti okuwummulirako. Oluvannyuma lw'okulondebwa erinnya ly'ono mu bwangu ddala lyasindikiddwa mu kakiiko ka Paalamenti akasunsula ababeera baweereddwa omukulembeze w'eggwanga agafo era nga Sipiika wa Paalamenti Anita Among ng'omukubiriza waako akakasizza naye bulungi ng'ono bwe bamuyisizza okutuula mu ntebe ya Ssaabalamuzi. Omwogezi w'essiga eddamuzi Omulamuzi James Karemye Mawanda ayozaayozezza Dr. Flavian Nzeija olw'okutuuka ku kkula lino era n'ategeeza nti ng'ekitongole bamusuubira mu bingi. Ekitiibwa Dr. Flavian Nzeija tumwaniriza nnyo ekirungi era abadde wamu naffe akakalabya ebirungi obubyoka bwa Chief Justice. So ffe tumulinamu essuubi ddene nti omulimu omunene gw'abadde akola nga amyuka Ssaabalamuzi eyawummudde ate agenda kugwongeramu amaanyi kuba kati yakutte enkasi okututwala mu maaso. Tubadde n'omulimu munene nnyo ogw'okulaba nti tukyusa essiga eddamuzi okulaba nti Abannayuganda bafuna obuweereza obw'omuggondo. Buli mwaka tubeera ne kye twesigamyako nga tutwala obuweereza mu maaso. Kati n'omwaka guno olw'okuba nti kati Ssaabalamuzi mupya tumusuubira okwongerayo essiga eddamuzi mu maaso, okutumbula obuweereza, okwongera amaanyi mu nvujjira y'ensimbi okutambuza emirimu gy'essiga eddamuzi. Ono ategeezezza nti emirimu gya Ssaabalamuzi girambikiddwa bulungi omuli n'okuwulira emisango egy'okulonda wamu n'okulayiza omukulembeze w'eggwanga abeera alondeddwa. Kuba Ssaabalamuzi yaba akulira Supreme Court ate n'akulira n'essiga eddamuzi lyonna. Kati emisango gyonna egiba giri mu Supreme Court yalina ogiwommamu ki omutwe kuba yalina okuba nga omukulu n'atuuza kooti eyo okulira emisango egifaanana gityo. Kati ne misango kati nga ogw'ekitiibwa Kasibante gwe yawaabidde kaakati tufunye Ssaabalamuzi waali banamala okutuula bulungi kati ku ntebe emisango egyo gijja kutambula bulungi nnyo kuba kati ebibuuzo bye mubadde mubuuza nti ate Supreme Court enewulira omusango nga taliyo kati waali newankubadde luli nabagamba nti akawaayiro 137 article eya ssemateeka yali akiraba nti singa abataliiwo waliwo enkolera eba ekola ki emirimu gisigale nga gitambula bulungi. Bw'atyo Mawanda asabye Bannayuganda okuwa Ssaabalamuzi omujja obuwagizi asobole okutuusa obulungi obuweereza bwe. Bannayuganda twagala okwogera obakakasa nti nga bwe tubadde tutambula bulijjo ate kati no Ssaabalamuzi tumufunye ffe tujja kweteekateeka era tuli beeteefuteefu okubaweereza obulungi tuwumire ate tutumbule omutindo. Nzeija agenza okulondebwa ku Ssaabalamuzi nga yamyuka Ssaabalamuzi era ono yennyini Alfonso Owiny Dollo gwe yakwasizza woofiisi ku bbalaza ya ssabbiiti eno bwe yabadde asiibula. Mu buvunaanyizibwa bwe ng'omukubiriza wa kkooti ensukkulumu, Nzeija ebimu ku byatunuulidde okusookerako mwe muli ensonga y'omusango ogwatwaliddwa mu kkooti eno Robert Kasibante, omu ku babadde bavuganya ku bwa pulezidenti ng'asoomooza ebyavudde mu kulonda okw'obwa pulezidenti, so ng'era y'omu ono Nzeija yajja okukuliramu okulayiza pulezidenti omulonde Yoweri Kaguta Museveni. Annette Nakayibale